amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo, butereevu ddala, mukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Tukwaniza mu program lesson weekend essaawa ziba 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro, era nga tuba tuli mukwaniza sabbiiti ya Mukama Katonda ffe wano nga tuyigira ku bigere bya Kristo mu lesson weekend. Omwaka 2025 era nga twatandise dde otambula olunaku lwaffe olwokusatu mu mwaka guno. Twebaza Mukama atusaasidde nnyo okubeera nti atuggyeyo eri mwaka guli 2024 ate ntubeera nga tuli mu 2025 nga ndina mukisa ate nawe njala kubala mu bannamukisa abo nti oli muwanguzi okubeera nti okyali mulamu. Oba olina ebikusoomooza tugamba nti Kristo afaayo gy'oli. Agamba nti mwena abatidde 2025 abazitowereddwa ebyenjawulo mujje gye ndi, nze sikoma kubawummuza naye ate ngenda nabbawanguza mu mwaka guno 2025. Yonasaani Matovu nze nkubuuzaako nenna omukisa gwe nandise ogw'enkizo, greater blessing, okubeera nti ndina abaddu ba Mukama abaweereza be mu tundutundu lye tuyita ery'ewakiso, eryo tundutundu ery'ewakiso. Kansooke nsoma amannya gaabwe sigasobya mukwano gwange atulaba. Nina omusumba nga omubulizi w'enjiri Mpanga Frank, associate pastor owa Wakiso district, naye ng'asinziira Kakiri bwekiri sebo. So ng'ate nina ne musumba affe okuviira ddala ku kitebe kyennyini ekyewakiso nga district pastor wa Wakiso musumba Gerard Lubega Larry. Nina essanyu okubanga Mukama atuwadde omukisa okuweereza ne muweereza munnange Mpanga Frank weewaawo omuweereza w'enjiri ya Kristo era associate leader wa Wakiso mu kanisa y'Abadiventi ng'atuula Kakiri. So naye atubuuzeeko abasoma ne bannyabo abatulaba ku 3ABN na Advent Media, njagala okubabuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nange ne mbaagaliza omwaka omujja naye nga ddala mupya. N'ebigambo ebyo twagala mukwano gwange okkirize tuyingire butereevu mu nteekateeka y'emyezi 3 egigenda okugulawo omwaka 2025, January, February ate ne March. Tuli mu kutunulira okwagala kwa Katonda n'ekigambo kye tumanyi wano ewaffe nga obwenkanya. God is love and justice. Katusabe. Katonda Taata w'omu ggulu ajjudde ekisa kirina okusaasira, tweyanziza nate kubanga otuleese omwaka guno omujja era nga mupya. Weebale Katonda waffe okutusobozesa ne tubeera abalamu. Kaakano nga tugenda okudisikasinga ku kigambo kyo n'okukiigako, Mwoyo Omutukuvu kaatubune ffenna Katonda waffe tusobola okutujjukizanga n'okututegeezanga by'oyagala ffe tumanye ate tubitambuliremu. Yamba buli alaba programu eno asobole okufunamu bwe tusabye okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. God's love and justice, okwagala kwa Katonda n'obwenkanya y'ensonga eyo gye tugenda maaso n'okutunulira. Tugenda kutunulira Katonda ow'okwagala, tutunulire Katonda alina okwagala ate nga mwenkanya. Biseera ebimu ekintu ekyo kitera tukalubirira. Oyinza otya okubeera nga ddala olina okwagala naye nga mu kiseera kyekimu oli mwenkanya. Niwabawo ne yaleeta argument musumba naga nti bw'oba olina okwagala naye nga tolina bwenkanya
then oba tolina kwagala. Kasooke nsome statement eno egamba as the Bible portrays them, divine love and justice go together in such a way that you cannot have one without the other. Birina biwule omuntu akabyogera naye ate omusajja ono alazidde ddala nti kizibu tekisoboka kwagala kubeerawo nga tewali bwenkanya. Bitambulira wamu. Era bw'ojjawo ekimu ekirala tekibeerawo. Birongo. Such inseparability. They are inseparable. Tebyawukana tebitengana. Awo wali ekibuuzo kigamba nti if God is love, why is there evil in this world? Wa Katonda kwagala. Lwaki ensi mwe tuli ejjudde efumbekeddemu obubi? Atabusaanyaawo. Kati nekirala ndowooza kyensaba abasumba bange tukone katono nnyo mu introduction oba mu nyanjula nti effect y'ekibi ku mutima gwa Katonda. Kwegamba ekibi kino oba obubi ffe bwe tuli mu kwogerako obutwaziranya Katonda ye awulira atya. Wano statement yankutteko yagambye nti God of the Bible, who is love, is broken-hearted and grieved by love rejected and lost. Kwegamba emmeeme ye ejjudde ennyiike. Statement ye ni White wano egamba nti the cross omusalaba siweewo is a revelation to our dull senses, the pain that from simanyi dull kanjidemu nsome very serious statement bana batulabeeyo mulize statement eno. The cross is a revelation to our dull senses, the pain that from its very inception sin has brought to the heart of God. Nti omusalaba bwekubikkulirwa eri yandigambye nti obwongo bwaffe obutafaayo obwesuulireyo gwa naggamba kigambo kinene nnyo ekyo eri obulumi okuvira ddala ku ntandikwa y'ekibi. Ekibi obulumi bwe kyaleeta ku mutima gwa Katonda tubulabira ku musalaba. Yes. Gamba mu lutalo luno nga naffe tukaaba tekyewuunyiza ne Katonda gyali eyo ayungula ku zziga si musanyufu olw'ebigenda mu maaso. Yes. Bw'alaba ennyonyi nga egudde netta abantu 179 ku 181 si asanyuse. Era bannamawulire kye batera okuga nti bino bikola bya Katonda sijala kukkiriza nti okusiiga Katonda nziro tugende ku mulamwa nsonga tuyinza zimalayo. So tandise n'omulamwa. God loves freely. Katonda bw'aba ayagala enjagala ya Katonda yeewunyisa. The way God loves. Twagala kusooka kusoma lunyiriri luno tuli mu kitabo kya Koseya essula 14 essula 14 olwokuna. Koseya agamba bw'ati luno lunyiriri lwa kisuubizi agamba ndiwonya obutali butuukirivu bwabwe ndibaagala mu ddembe kubanga obusungu bwange bukyuse ne bubavaako. Sezongole nekisosonga tugisome kino kyusa kijja ekigambye nti ndiwonya obutali butuukirivu bwabwe ndibaagala mu ddembe kubanga obusungu bwange bukyuse ne bubavaako. Muzumba kisongole gambye etya mukwano gwange atulaba tusaba tusigale nga tutambula ffenna tuli ku lunyiriri luno olw'okujjukira oli mu kunnyonnyola nandikise enkula ey'okwagala kwa Katonda. Ffe tulina engeri gye twagala ne bye tusinzirako ebyenjawulo naye ye Katonda ayagala atya. Gwe mulamwa gutandise wano lesson 1. God loves freely. Katonda bw'aba ayagala teri amukaka teri amusendasenda
ayagala nga bwe twandike nti oli akola gwa nakyewo voluntary. Nsome wano agamba ndiwonya okudda kwabwe ennyuma ndibaagala ku bwange kubanga obusungu bwange bukyuse okumuvaako. Kwegamba ebintu byonna gye bigweredde nga Katonda asazeewo yagamba nti bibadde bibi nenze ngenda kubitereeza. Okwagala kulina engeri gye kufugamu omutima gwa Katonda nze kunsobedde. Sebo olunyiri luno luli mu Koseya. Sulene ya 14. Olaba ekitabo kya Koseya kyonna gye kivudde. Kyoleka omukazi wa Koseya bwe yali awasizza. Eyali yafuuka malaaya. Naye Koseya nga afubye okumulaga okwagala kwonna, amukoledde ebirungi byonna. Naye yagendanga n'ayenda, yakomangawo Koseya n'amwaniriza ng'alinga atafuddeeyo ku biki byakoze byonna ebitali bituufu. Koseya okwenda kw'omukyalo kwamumenyanga omutima, kwamuyisanga bubi. Ne bwe yasalangawo okudda yasanyukanga nnyo okulaba nti mukyala waakomyewo. Mpuliriza. Naye nga Koseya ayimirirawo mu kabonero nga nnabbi akubwa Katonda, ate omukyalo n'ayimirirawo ku lw'eggwanga lya Isirayiri eryali lyonoonese, eryali lisinza ebifaananyi, eryali limuvuddeko nga liraze obujeemu bwonna obw'ekika kyonna. Habiba Maki Mukama lyavuddeyo n'akola ebikolwa byonna ebyokwagala eri eggwanga lino. Naffe bwetyo bwe tuli. Avaayo nnyo n'atulaga okwagala. Wuno atuusiza mu mwaka omujja, si lwakubanga abafudde 2024 balina bye bakoze ffe tutakoze. Naye kwonna kubadde kwagala kwa Katonda. Naye nakubadde obubi byonna tubikoze, asigadde nga akyalina okwagala gye tuli. Ate nga yeeyamye okugenda mu maaso ng'akyayagala abantu. Katonda kwagala. Yes. Wano atulaze nti Katonda tasinzira kufa alyoka atwagale. Tasinzira kufa kye tugenda kumuddiza oba kusinzira ku bye tukoze, kubanga wali agambye nti ndibaagala ku bwange era ndibaleka. Kwegamba ekintu kyange kiribavaako. Katonda newankubadde atunyiigira naye ye ajja kutwagala bwagazi. Obusungu obutuuka ne bukoma n'atuleka n'agamba bano kambaagale bwagazi. N'olwekyo tetuyina kye tuyina kukola tugambe nti Katonda asinzidde kubanga nakoze bwenti okunjagala, Katonda asinzidde kubanga namukoledde kino, kubanga namukoledde kino. Katonda okwagala kwe ayagala bwagazi. Kugamba Katonda tebamutengula mutima nti alyoka atwagala. Wabula okwagala omutima gwe kwagala. Tebamusikiriza na bulabulabu. Nnyo kitegeera ne kasooke tumulemu. Nsubwa tamusabi. Soke tumule mukwano gwange tugenda komawo tuddemu ebibuuzo ebirala ebiri kwagala naye nga tuli kutulira engeri Katonda gy'ayagalamu. God loves freely. Katukomewo. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look
are the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Buterevu nnyo mukwano gwange aliko 3ABN amazima gatajjunguluddwa twongera okwaniza mu program lesson weekend sawa 2 paka sawa 3 babuuzaako abali ku mukuto gwa Vento Productions ku YouTube mukadde wange Leonardo Kibirige awe Sweden webale nnyo okubanga obubaka buno olufunirawo bwa lesson nga busharinga ate neri abalala abatasobodde kuba ku mukuto sebo tukola bulungi nnyo oli mu mulamwa gwa njiri ku bunansi yonna Mukama akwongere omukisa namwe n'abatufuna okuva mu kyondo ky'ebuwalabu thank you abali wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda Wakiso Mukono Luweero Mityana Masaka songa n'abali mu Kampala wakati abali ewalako eri n'abannaffe abali mu Western Uganda Eastern ne Northern bannange Mukama abatuwere nnyo omukisa tukyagenda maaso n'okwagala kwa Katonda kuno nze ngamba okutalojjeka Ujichigambo chenyizo kwa okutannyonnyolekeka yes naye kwetuliko kuba n'ebibuuzo byange wano munda yange ngambo bambibuuze nga tuyingiddeko mu buziba bwa lesoni eno ku lesoni yaffe esooka Yesu nga yakamala okuzuukira akomawo n'asisinkana omusajja ayitibwa Peetero ono Simon Peter yes Peetero tetwerabira mu ssuula eya 26 eya Matayo mu nnyo lwa 24 yali amaze omwegaana emirundi 3 ate nga yali agenda mu kaseera akali akazibu nga atambudde naye emyaka 3 era nga mulaze nsi w'oligwa wendigwa wali kasukira embazi ndigikwata n'enjigaaya ngera obumalirivu bwe nga bwa kika kya waggulu nnyo nenamugaba ogenda kuganegaana emirundi 3 nawe nga tekisoboka Peetero ekyewuunyisa mu kaseera akazibu nga amaze okwegaana Mukama waffe Yesu Kristo era Yesu n'amaliriza nga agenze ku musaalaba nga asigadde mu bbanga nga manyi bwe twogera cross badde mpuliranye ekigambo cross ekigambo kino musaalaba tuyinza ekitunuuliranga omuti ogulina cross Yesu kwe yagenda naye okufa okw'ensonyi okufa mu nfa nga bw'olaba embwa tera okusanga embwa nga bazitomedde ku makubo naye buli omu ayitawo buyisi bazisuula ne kanso netafayo gijjawo emala kuwunya ne bajjawo ekibundu tebajjaewo mbwa bajjawo ekibundu ekibataataaganya kwe kufa Mukama waffe kwe yafa okufa okuli nti teri muntu yenna ayinza kukkiririzamu n'oluganda lwo nti lukwegaana n'emikwano gye kyobola okwegaana kwa Peetero kwali kulipresentinga si Peetero nga ye wabula abantu abajja n'ab'eŋŋanda ze n'ekika kye okuba nti kyamwegaana n'asigala yekka it was not just Peter wabula olyo lw'omwana w'omuntu Peter lwalipresentinga okwegaana Mukama waffe Yesu Kristo nti si muntu talina konsani yonna gy'ayinza kubanga impactinga kulamu bw'omuntu kwega kubanga alinga gy'olaba embwa efiiridde ku stake. That is the cross. Yeah. Gwe musaalaba.
naye oluvannyuma lwa mukama waffe Yesu Kristo nga bonna tebalowooza nti ayinza n'okuzuukira bamanya nti oyo agenze n'abamusabye omusango agenze asaziddwa mu bitabo byafaayo history yakomyawo. Yes. Naye lesson etulaga nti mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'okudda abuuza Peetero onjagala? Amanyi nga nkwagala. Peetero amuddamu ebigambo ebyo tubisanga mu kitabo kya Yokaana essula ya 21 kuva lunyolo 15 tuka ku nyolo 17. Simanyi tunafuna akadde okusomayo. Nkisobola osomawo. Tusomeyo Yokaana 21 kuva 15 tuka ku 17. Yokaana 21 Bayibuli egamba mu lunyolo 15 nti awo bwe baamala okulya Yesu n'agamba Simoni Peetero nti Simoni omwana wa Yokaana onjagala okukira bano? Namugamba nti weewaawo mukama wange gw'omanyi nga nkwagala. Namugamba nti liisanga abaana b'endiga bange. Namugamba nate omulundi ogwokubiri nti Simoni omwana wa Yokaana onjagala? Namugamba nti weewaawo mukama wange gw'omanyi nga nkwagala. Namugamba nti lundanga endiga zange. Namugamba omulundi ogwokusatu nti Simoni omwana wa Yokaana onjagala? Peetero n'anakuwala kubanga mugambye omulundi ogwokusatu nti onjagala. Namugamba nti mukama wange gw'omanyi byonna gw'otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti liisanga endiga zange. Mu nnyiriri ezo Peetero ebibuuzo ebyamubuuza ebibiri onjagala. Omanyi Omuyonaani annyonnyola ekigambo kwagala mu ngeri 3. Engeri esooka kwe kwagala nga ggwe bw'oli matovu nze ate nze lubega. Kitegeeza olwo Luganda. Waliwo okwagala okulala kwe kwagala gwe kweyagala omugole wo mukyala wo. Naye ffe tusiga tukiyita kwagala. Kwagala kwenjagala Harriet. Kati oko nako kwanjawulo. Omuyonaani agenda atematema okwagala. Kati okwagala okulala kwe kwagala kwe yamubuuza mirundi ebiri kwe bayita agape. Kwe kwagala kwoyagala omuntu nga tomwina ku kantu konna Katonda yakulina okwo. Kwatwagala okutali kwa mpankuwe. Abagenda mu kyaki abaagala asigala abawa oxygen. Abatamusoma Bayibuli asigala n'abakwegamba atwagala buki beebuuza ebiri bye yamuwa naye nga abimubuuza nga biina ne responsibility. Ng'alaga nti agapao. Do you agapao me? Onjagala. Kati ye teyakitegeera Peetero kyamubuuza. Teyakitegeera kyamubuuza Peetero. Peetero ye yamuddangamu kyaffireewo eky'Oluganda nti onjagala nga wa Luganda ndi mukwano gwo nga wa Luganda. Naye nga mbuuza onjagala watali bukwakulizo. Egyo emirundi ebiri. Naye ku lwange ngulaba kyebugamba. Onjagala watali agapao me. Yes. Naye ye ngalowooza mubuuza Fireo nti onjagala nga mukwano gwe tubadde tujja ffenna mu lugendo luno olw'obulamu emyaka 3. Ye nga kyamwanukula. N'amugamba liisa abaana b'endiga zange. Agamba nti tufeeyo eri abalala. Naye nga kigambo kiri Peetero kitegedde mu kibuuzo ekyokusatu kyamubuuza akyusa olulimi mukama waffe n'agamba nti antegeera kyemubuuza. Nambuuza kale dio feleo mi nambuuza njagala nga Oluganda kubanga ndi mugandawo. Yes. Kubanga tuzze ffenna ndi mukwano gutambudde ffenna mbadde muyigirizaawo njagala ekyo. Awo Peetero ekyamumenyera omutima agenda okulaba nakyo kikaluba. Namugamba omanyi ddala nga onjagala. Naye mbuuza ebyo byonna tebibuuzibwa Peetero yekka. Bibuuzibwa naffe ng'abaana ba Katonda ng'abaana b'abantu. Katonda tumwagala awatali bukwakulizo. Ntera okuwulira abantu bangi waaye kamale okukolamu ssente bwe naamala okufuna nemala ekizibu kino nina amabanja
yaga asigenda ku church ole yanga asigenda ku church kubanga nina mabanja mangi yenga lowooza nti amabanja asobola ogakolako ku bubwe n'agamalawo bwegana ggwawo ajja kuddawa naye ogenda okwetegereza omuntu afaanana bw'atyo era kino kiba kivaawo n'ekirala nga kijja so Katonda ekibuuzo asigala nga atubuuza tumwagala tali bukwakkulizo katuyinza omuwa obudde obumala ofaayo okwagala Katonda mu mbeera oba oli mulwadde oba oli mu kkomera oba oyina ebizibu oba oyina ebbanja osigala nga okwagala oba olinda amale kubaako nekyakkolera olyoka otandika okufaayo naye ebyagamba nti ogenda byexpressingira mu kulabirira baana bandigaze mu kufaayo ku balala so kati okwagala kuno amuweramu n'obuvunanyizibwa kulimu n'obuvunanyizibwa yes kati waliwo kyensaba bakadde bange ndowooza okusobola okwongera okuttaanya baatuwadde ekigambo wano kye bayita unrequited love kyo kyabadde ku Mande kubanga tetusobodde ffe kutambula gundi lunaku kuki ku lunaku naye kwegamba okwagala kuno Peetero ambuuza nti onjagala kati waliwo kyenengedde nti okwagala kwa Katonda bw'aba akuleeta takuleeta nga nti akuleeta lwakuba asuubira bagenda kuzza ge makulu genfuna nti tekuli kakwakkulizo tagenda kwagala kubanga naawe ogenda mu bibiita sumbanga ensaba oyogera otutangazaamu ku nsonga eyo tusobole okweyongerayo wano mu maaso okulaba nti twongera okufuna obulungi ekifaananyi ssebo neyanziza ewaawo era nga bwe tuzze tulaba okwagala kuno okwa Katonda ko tekufaananako ng'okwaffe kwe tulowooza tinompa nkuwe yes kubanga tuyinza okulowooza tuyinza okuba nga twagala Katonda era nga Peetero bamunnyonnyoddeko Peetero alina ensonga lwaki yali ayagala Katonda yali ayogera Yesu kubanga ne mu bulamu bwe bwe byalabikiramu yali alina kyayagala ekirala naye agenda okulaba nga Yesu amudisappointinze mu ngeri endala nkulaba kati awo amubuuza era mu ngeri y'emu emirundi gino esatu ate nga n'emirundi esatu lajja akozesa okumwegaana naye Yesu akitegeera nti n'omusajja ono akkiriza ti ddala amaze okuyiga okwagala Mukama waffe kwagamba n'amugamba liisanga ekisibo kyange oba liisanga abaana b'endiga zange kyagezaako okulaga wano nti tuyina okubuulira okwagala okwo abantu bakutegeere bulungi era abantu bajja mu kkanisa waliwo eyambuuza ekibuuzo ng'ambuuza ekibuuzo nti musumba singa naabatizibwa obulwadde bwange bunaawona singa naabatizibwa n'abeera mu mbeera ennungi anampa omulimu kwegamba kyanneetaagisa ate okusooka okumuzaako wabbali mu layini y'okubatizibwa sooke munnyonnyole abantu abasinga bajja eri Yesu nga bamanyi balina kye bagenda okuwona era singa bakiwona kyova olaba n'abantu nga balwadde bakola enteekateeka ne bagamba singa Mukama omponya anja kukola bwenti bannaye Mukama ne baagala okukola obweyamo naye ate si kwe kwagala baagala kyamagero abantu baagala Mukama akole era n'okulanga ku mawulire ne ku TV ez'enjawulo kiri eno mujje bagenda ku kino balowooza nti eyo gye wali Katonda naye Katonda atwagala bwagazi nga tafuddeeyo oba ffe tulina kye tukoze oba tulina kye tusuubira mu ye naye atuyita buyisi ng'atuwa buwe okwagala newankubadde nga tusobeza atusonyiwa ensonga lwaki bwe yasobya n'amwegana emirundi esatu era yayongera okumukakasa okwagala n'ebibuuzo n'abimubuuza emirundi esatu nga kyalaga nti mu kusobya kwaffe n'okudda ennyuma era yenteekateeka ya Katonda waasinga okwongeza obwongeza okwagala gye tuli buli lw'osobya Mukama yayongeza bwongeza gusigala guli constant tegukendeerako ekyo ekigambo basoma bange musaba munsome ebigambo bino buli mukoseya 14 olusooka otuuka ku lwokuna tusomeyo nzumba olyoka otubuulira ensonga eyo taata 14 olusooka wanagamba ayi Isirayiri komawo eri Mukama Katonda wo
Yes. kubanga ogudde olw'obutali butuukirivu bwo mutwale ebigambo wamu nammwe mukomewo eri Mukama mumugambe nti jjawo obutali butuukirivu bwonna okkirizeeko ebirungi bwe tutyo tunaasasula ekiweebwayo eky'omu mimwa gyaffe ng'ente ennume Asuli talituwonya tetulyebagala embalaasi so tetuligamba nate mulimu gwa mikono gyaffe nti mmwe muli bakatonda baffe kubanga eri ggwe atalina kitaawe gw'alabirira okusaasirwa ndiwonya okudda kwabwe ennyuma ndibaagala ku bwange kubanga obusungu bwange bukyuse okumuvaako. Ebigambo ebyo Musumba lwaki musabye tubite nti ensonga eno ey'okwagala kwa Katonda nti unrequited kwega Katonda talina kyasuubira mu Yonasaani kirungi olaba naawunzisaaga nti wadde baali baabula nze kambakomyewo bakomyawo Peetero oyo badde obujeklezo njagadde nnyo kubanga nze singa Yonasaani nze nali nzuukidde okwagala kuno ate kwe tulaba wano munyirizi ze tusomye Katonda nga akola obweyamo buno bwetegeeza enyirizi ze tusomye agamukomeewo balaga nga nekyakikoleddwa okumuvaako okutandika okubeera ne bakatonda abalala n'obusamize abantu ebeesiima ebika ebyenjawulo nga bano baali balimu bali tebagwana kuddamu kwagalwa era bwe kirabika naye okwagala kwa Katonda newankubadde ebyo byonna baabikola asigala nga yeeyama abawo okwagala kwe batagwanira. nze niraba lyessuubi lyange 225 that's my hope 225 okubeera nti Katonda mwetegefu okusigala nga njagala ate nga nange nkimanyi bulungi nti nandibadde saagalibwa. Yes. Kati okwagala Koseya kwe yali awa omukyala yakwaite kumugwanda okusinza ku yali akola naye era mu butuufu wano ewaffe Uganda naddala wano mu Afirika ddala nyiza nti kankomaawo ensonga etegeerekese mikwano gyaffe abatulaba ensonga yo eri nti Katonda okwagala kwe tumala kumusendasenda. Omanyi kigambo kye bayita mercy. This unrequited love is God's mercy. Kwe kwagala Katonda kwawa omuntu nga tekumusaanira. Katonda okwagala kwatwagalamu tujjukire wano mu COVID twagendanga mu zisirinda oxygen nga wa bbeeyi naye Katonda engeri gyatwagalamu n'atuwa at no cost. Omukka guno gwe tusa gulina bbeeyi bwe oyagala okitegeera jjukira omuwendo gw'omukka gwe tussa ogwa COVID naye omuntu omumaintaininga neraza omuntu wange naye mu weeks 3 obukadde 14 bwayiika naye nga they are just providing oxygen. Naye Katonda engeri gyatwagalamu esukka nnyo tetulina kye tukoze mu kwagala kuno nga Koseya bwe yali nga Isirayiri wano bweragiddwa kandi okulonda eggwanga lya Isirayiri teyalina kyamaanyi nnyo kyenjawulo ku mawanga amalala naye yayagala alage okwagala kwe eri eggwanga naye akola commitment n'agamba nti ŋŋenda kubaagala ŋŋenda kubawonya. Katonda mweteefuteefu okutuwonya mweteefu mumalirivu kigambo kituufu kiri nti mumalirivu nakuba tuyinza oba nga tufaananye tutya mumalirivu okutukoowoola naye agamukomeewo waliyo abantu alaba nga ddala embeera yaabwe teri accepted naye aga nobeera mu mbeera akikomawo kwa Katonda yamaliridde okuleeta okuwonyezebwa gy'oli. Kubanga abasumba bange ensongero gye muli mu kwogerako ennyini essaawa zino omwaka guno nga gutandika waliyo abantu abasuze mabaala kisaagala kulimba waliwo n'atulaba ng'akimanyi nti alina gw'amanyi nga yasuze mu bbaala abamu bakoze ebintu bingi nga batuse n'okwejjamu obwesige nti
obuulyawo katonda asobola okubasembeza naye essuubi weeriri mukwano gwange atulaba nti katonda omukono gwe gusigala gutukoowola n'eddoboozi lye nti kam mujje tujje eri mukama kuba okwagala kwe tekuliko kakwakulizo still loves you kati musumba tuyitibwa bangi naye alondamu batono nze kati awo wenjagala okutunulira kuliteeriya ate nga tuli mu kwagala okuli free katonda wabanga bw'aba atwagala tasinziira ku bulungi bwaffe kijja kitya okubanga abayite bangi naye abalondemu batono ekyo musumba kyebutotaba otuddemu yes katonda wano baatulaze nti atuyita bageraageranyiza ku musajja yafumba embaga n'agezaako okuyita abantu be yasuubira okubeera ku mbaga eyo n'abawandiikira bonna ng'abateekedde embaga eyo naye ekiseera ky'embaga nga kituuse ne watalabikako n'omu buli omu n'abeera ng'alina ensonga ez'okwewolereza nga waliwo abagenze okuwasa waliwo yagamba nti nakawasa omugole wange mupya waliwo abagenda ku bizinesi zaabwe n'ebirala naye kabaka oyo yatuuka n'agamba akati mugende ku nguudo zonna mukuŋŋaanye abantu bonna buli ali wiringi okujja ajje ku mbaga naye ate nalabyemu ndowooza ate waliwo ekirala mu bantu abakkiriza okujja bonna ate balayika babakolako omukolo omulala ng'oyina okuweebwa ekyambalo naye ng'oli waddembe okukikkiriza oli waddembe okukikola ki okukigaana so nga n'okuyitibwa kuli wali waddembe okujja oba okugaana naye yali agamye mukuŋŋaanye bonna abasaanira n'abatasaanidde naye embaga ng'etuuse kabaka agenda okujja okuyitaayita asanga bonna banyumye naye ate asangamu atayambadde kyambalo abayite bangi n'amubuuza owaayo gwe wazza otya wano newankubadde twayisa abasana n'abatasaanira naate olina okubeera mu kyambalo ebigambo bino bitegeeza ki mubayite bangi naye abalonde batono yesu atuyita ng'akozesa okwagala kwe ne kutukuma mu kkanisa naye tukozesa kwagala okwo ate butasaanira n'obeera ng'ogamba nti yesu alina ekisa kingi yesu alina okwagala kungi nze ne bwe siyambala kyambalo kyampadde nja kubeerawo omanyi ng'abantu bangi babeera mu kkanisa nga bagamba yesu alina okwagala kungi nze ne bwe situfaayo ku muteeka liri ataddewo nze ne bwe situfaayo okukuuma sabbiiti kasa yesu alina okwagala kuki naye wano tulaba ng'omusajja ono atali mu kyambalo kabaka yalagira bamusibe amagulu bamusibe emikono bamusuula ebweru so nga ate naye yali muyite baali bamuyise naye yagaana okwambala naye teyalondebwa teyalondebwa mu kulondebwa wano abayite bangi naye abalonde batono ffenna katonda atwagala era ffenna atuyita nga omusumba wannyonnyodde ku kigambo ekikwatagana ku mbaga naye tusuubira nti bwe tunaaba atulaze okwagala kuno tujja kukkiriza kati bano abakkiriza okuyitibwa kuno ku mbaga ne bakyusa empisa zaabwe nakyusa ekyambalo kyebadde nakyo nambala ekyambalo ky'embaga those are the elect bebalonde tetulina kubuzaabuzibwa ffenna tuyitibwa ku mukolo ogw'embaga eno nga kabaka bwe yakola ki bwe yayita ne tusuubirwa nti tulina okukkiriza okukyusa ntwambula ebyambalo ebyaffe ebitasaanira ku mukolo obwenzi obubbi obulimba obufere obukumpanya byonna tubireka obukenuzi n'obulabbayi byonna ebyo tubireka ne tulyoka twambala ekyambalo kyoyo atuyise ku mukolo naye ate bw'obanga oyitiddwa gwe n'ogaana okukyusa n'ogaana okubireka kitegeeza ate gwe ogaanye okubeera mulonde kati ffe tugaana okubeera mbalonde ne ffenna twagala era ffenna atuyita kwegamba nti okwagala kuno njagala kweyongera kutegeera tekujjaawo okwagala kuno kuwa buli muntu omukisa ate kyenkanyi naye gwolondawo omukisa ogukozesa gw'osalawo obutabeera mulonde
noganze sijja kukyusa byange. Yes. Kwegamba tuli mutunulira okwagala n'obwenkanya. Katonda abamwenkanya bw'akulonda nga tokkiriza kulondebwa. Ekyo kimukwano gwange tulaba kirango kiwandiikawo. Sobola n'okutuwa ka comment awo abali ku YouTube by the way. Avento Productions ku YouTube. So kuwandiikamu nti nze ndaba Katonda taba mwenkanya bwe mba ŋŋaanye ate n'atanteeka mu balonde. Wandikibuuziza bw'oti muso. Bwe tuba ffenna tuyitibwa. Kaakati nange ndiwadde mbosigala n'obubbi bwange n'obwamalaaya bwange. Awo kati musimubuuza nga mubulizi wange. Anti bigambo bya mwoyo. Mbuuza nga muntu wa bulijjo. Tusuubirwa nti nno olw'okuba ffenna atwagala ffenna atuyise ye ne bobeera mubbi ne bobeera malaaya ne bobeera omutemu ne bobeera ofaanana otya asigala nga wakwagalira akuyita naaswe bonaaboze ogenda kubita ogenda kubireka oyingire mu kika ekyabalonde. Amiina. Kwegamba okwagala n'obwenkanya we biwoomera nti ffenna mu kwagala tuyitibwa naye by justice olina okulondawo okubeera ekitundu ku balonde. So kati mukuwunzika mikwano twagala kuwunzika n'ekifaananyi kino ekyokuba nti Mukama ffe Kristo yakomererwa ku lwaffe, crucified for us. Ekifaananyi ekyo kikono katono tubeere nga tuwunzikira awo. Teekateeka y'obulokozi eno tugirayita ekifaananyi ky'okwagala kwa Katonda kutaliiko kukakibwa kwonna. Yesu mu kwagala kwe okungi, Katonda mu kwagala kwe okungi yakkiriza jje era Yokaana 3:16 olunyiriri lutugamba nti kubanga Katonda yayagala nnyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. So okutuuka Katonda okwagala okufaanana bwe kutyo n'awaayo n'obulamu oba okyasigaziza ki bw'otuuka okuwaayo obulamu? Okwagala kuno omuntu akita emptiness. Omuzungu ayinza kwalaga nti Katonda ku kwagala kwayagala talina kyeyerekereza. Yenna avaayo yenna n'awaayo kyonna kubanga ye kwagala. Wano ku musaalaba Uganda yemalamu oba kwemalamu kigambo kiyitegeera. Abaganda baganda yemazeemu ng'obwolu waabwe. Oluwawo luno bw'oluwunzika bwoti tewali tusigalako. Kaakati Katonda yawaayo kyonna. Everything he could give. Wano ku musaalaba ekifaananyi kivaayo bulungi nnyo nti kwa Katonda yayagala nnyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana. So Yesu ku musaalaba kiraga nti Katonda mu kwagala okw'ekitalo yayagala omwana w'omuntu yali alina ekibi n'atuuka n'okuwaayo obulamu. Okwagala kwa Katonda kwamutuusa ku kufa. Okwagala kwe erinze eriggwe kwatuusa Katonda okuwaayo obulamu. Kati omuntu era naye wano atagenda kulokolebwa agenda osigala mu nsi eno nga azikiridde ogenda kwenenya wekka. Kubanga Katonda yafuba alabe nti talina kyalekayo ku kununula omwana w'omuntu. Teri kyalekayo bwe kibanga kitaagisa kufa kiddidde. Kati so mwenkanya n'okwagala tubiraba. Katonda talina kyasigaza wano. So Katonda mwenkanya ate mwagazi. Katonda kwagala. Wetagenze eri kubanga tuli mu kuwumbawumba tulaba Ibulayimu ng'agezaawo okwegayirira ku Sodoma ne Gomora obutamugisaanyaawo. N'agamba abantu wakiri 5 singa banaabamu abatuukirivu. Katonda amugamba naye banaabaanamu 5 n'agamba kale wakiri 4. Naye Ibulayimu atuuka ekiseera
n'ava ku justice kuba yaga singa bana abataano how can you destroy such a city? There was those 2 cities singa bana abataano kati ng'anoonya justice abeere mwenganya ne bakka ku muwendo bwatuukira eno mu nyiri ezisembayo Adamu takyasaba justice yali asaba mase yali asaba kwagala kati kwegamba Katonda singa akozesa justice biyinza obutatambula bulungi naye because it comes with love with mercy Katonda wano Adamu atuuka Ibrahimu atuuka ekiseera n'asaba kati mercy naye kokuba twakyali kusaanira wano n'omuwendo ogufaanana bwe gutyo kugamba ng'alaba kisusse okwonoona kw'ekibuga kino. Twakunzika mtumba wange ntoyanza nnyo tweyanzeege mtumba ekigambo kimu mutuufu tubeere nga tusiibula omulabi waffe kubanga waliwo wano Yokaana Yesu we yeeweerako obujulizi mu Yokaana essula y'e17 n'olw'e18 obujulizi bw'ayagala okutuwa naffe butuyambe agamba kitange kyava njagala kuba nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwale ate olw'e18 tewali abunzijjako naye nze nzekka mbuwaayo nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate ekiragiro ekyo nkiweebwa kitange. Yesu yali atulaga nti obulamu buno nabuwaayo lwa kitange era okuwaayo obulamu ku musaalaba buttibwe ng'alina kyagala okutuyigiriza naye agamba saakakibwa obulamu buno nabuwaayo kitange abukozesa kyayagala naye ate ajja kubunziriza nalina omukisa okubuwaayo ate nalina omukisa okubwesigaliza naye nga maze okubuwaayo manyi nga ajja kubunziriza. Yesu yali shuwa naye kyeyali atuyigiriza wano batugambye tukigeraageranye nnyo ne Bagalaatiya essula ey'okubiri olunya olwabiri olugamba nti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Yesu yeewaayo ku lulwo kati gwe kyakwagaza kwata obulamu obumwazike amanya tebaagala kulisikinga tetwagala nnyo kulisikinga kuddira bulamu bwaffe bwonna era oli agamba Katonda bwoba omwewaayo weerekeramu naye obulamu buweereyo ddala nga teweerekeddeemu kuba naye atwadde obujulizi mbu yeewaayo naye Mukama yabumuddiza naawe bw'onaawaayo obulamu teyeerekeramu okutuusa nga abumuddiza naawe obulamu bwo buweeyo Yesu abutambuze Yesu abufuge ajja bukuddiza mu kiseera nga kituuse. Abantu abamu bayinza okulowooza nti Katonda nga atwagala ayinza okuba yatutonda kubanga atwagala naye Musumba watusomedde alaga nti nno n'ebitonde nga tena kubaawo ye olwedde yali nga ayagala era singa olaba wano Musa ava ku lusozi mu ssula eno 32 eyakuva 32 ng'abaana aboonoonye abaana ba Isirayiri bamaze okukolera ebirungi bingi nnyo abayisiza mu nnyanja emyufu bajaguziza ne just after time kaseera katono nnyo agenze ku lusozi nnaku 4 z'amalayo agenda okudda Musa nga kye beekola batandise n'okusinza ennyana nasongola Musa n'abba wali ebipande by'amanyi yali muweereddwa eby'amateeka 10 nebyatika nga yeewuunya omwana w'omuntu ne Katonda bw'addamu bwe yeeyoleka eri Musa agenda okulaba kiyali alabye ku Katonda nga kwagala ajjudde okusaasira addiramu 10 na 10 ennyiriri ezo nadde njagala tuzisomeko mu lesoni eno ng'eggulawo olunyiriri mu ssula 34 olunyiriri 6 n'olw'omusanvu Musumba wange Mpango bayandi nsomedde mu kuva essula eno 34 nga tuwunzika nyiriri zino 2 ennyiriri ezo nkulu essula 34 lunyiriri olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu wanagamba Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti Mukama Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. N'olw'omusanvu
ajjukira okusaasira eri abantu 10,000 asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi era atali muggyako musango n'akatono oyo aligubaako awala n'obutali butuukirivu bw'abakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe ku mirembe gy'abannakasatwe n'egy'abannakana. onyo lucrowninga lesson yaffe Katonda okwagala n'obwenkanya ajjudde okwagala ate ajjudde obwenkanya addiramu 10,000 abajajali okumwenenyeza naye bafaananye batya naye ate awala tagenda kuleka abasigazizza ekibi ng'akoze choice by themselves wadde akoze kyonna waddeyo kyonna n'obulamu abuwaddeyo naye abalemedde mu kibi ne bamugaana kiruma nimva tasobola kuba mwenkanya obabeera balemedde mu kibi ate nayagala abayiseewo nzeva kati awo kyemba nsaba otusabire ekimu byensaba musumba otusabire omwaka guno Katonda ono alina okwagala kuno okutaliiko kkomo ate nga tekusinzidde ku bulungi bwaffe oba obutali butuukirivu bwaffe naye ng'atwagala bwagazi kankoze ekigambo ekyo naffe atukwate ku mitima atusendesende yamanyi bwawalula abantu n'ekisa kye tusobole okubeera nga okwagala kwe kumu tuyinza okwolesa eri bantu bannaffe ekyo musumba kyensaba otusabe okwagala kirabo tukisabe ajja kukituwa kyoba otusabira 2:5 ng'atandika kitaffe ayinza byonna ennyo ettukuvu lyebazibwe twagala okwebaza nti Mukama newankubadde tuyinza okwonoona ekyenkaniddawo tusinze ebitali Katonda twagala okwebaza nti tukomawo gy'oli osigala ng'otwaniriza tujja gy'oli ayi Katonda ffe omwaka guno tukwegayirira tufuuke bajja okyuse byonna ebitali bya butuukirivu ebize byeyoleka mu bulamu bwaffe mu mwaka guno ekisa kyo kyongere okweyoleka mu bulamu bwaffe ayi Katonda tuwe ekirabo ekyo ekyokwagala abantu bannaffe tusalira eggwanga lino lyonna Uganda omukulembeze w'eggwanga ayogerako ekigambo kino ne gubeerako mba naye gulabika ng'oguyita ogw'okwagalana eri abooluganda era n'eggwanga lyonna Mukama tukwegayiridde leka okwagala kwongera okulabika mitima gyaffe leka eggwanga lyaffe Mukama oliwo ekirabo ekyokwagala bantu bannaffe n'eggwanga lyaffe n'ensi yaffe naye okusinga ennyo Katonda waffe okuwaffe okwagala kwaffe nga tukwoleka eri bannaffe wabulira ekigambo kyayi Katonda waffe tusabira omukutu guno television yeno eya 3ABN kitaffe giwa omukisa akabonero kano ayi Katonda waffe keyoleka abantu obutazikirira Mukama abantu booleka bagula amatu gaabwe okuwulira eddoboozi eribakowoola okuyita mbaweereza ababenjawulo bajja ku mukutu guno kitaffe ayinza byonna twagala okusabira eri abo abalwadde kitaffe yongera okubeera wamu nabo n'okubawonya twewonga mikono gy'omwaka guno nga TV eno Mukama leka omukisa gwo gulabisibwe abantu bongere okujanjabibwa emitima nga Mukama bw'osuubiza okutuwonya leka okuwonyezebwa okuyita ku TV eno Mukama kwongere okweyoleka eri abantu bo okuwonyezebwa mu kibi Mukama kwongere okweyoleka abantu Mukama bagambe nze nali bwe nti naye Mukama we nawulira ebigambo by'obulokozi ebiri ku TV nasumululwa n'enkyusa obulamu bwange beera n'abakulembeze bonna aba TV eno beera n'omusumba waffe akwanaganya TV eno ate naffe tukwebaza tuwa obuweereza obulungi bannawakisa Mukama tukwongera okwegayirira Mukama mwaka guno yongere tukozesa nkwongera okwoleka okwagala kwaffe eri abatwetolodde kwa Yesu Kristo Mukama waffe amina tweyanza nnyo mukwano tweyanzege kubeera nti obadde naffe ku program lesson weekend okuva gye twatandikidde paka wetuli mu kunsikira mbadde ne musumba Mpanga Frank okuva e Kakiri associate pastor wa Wakiso district ate ne district pastor owa Wakiso musumba Gerard Lare Lubega tweyanza nnyo tweyanzege Mukama akumpeera omukisa ekisa kye n'okwagala kwe kabyongere gye muli